kale nga tutandikiddeko wano ku Sun Beach Nabugabo wakati mu kujaguza independence kujaguza amefuga g'eggwanga Uganda. Management ya Nabugabo Sun Beach yaleeta enteekateeka ng'ejjukiza abantu okukola dduyiro buli mwaka ku Sun Beach Nabugabo. Enteekateeka eno ebaayo era wakati mu kuza independence mu Greater Masaka yonna emikolo emikulu gibira ku Sun Beach Nabugabo, era nga Muzeeyi Kasozi yagamba ajjukiza abantu okuba ate nga bakola dduyiro. Era n'olunaku olwaleero emisinde gitambudde bulungi nnyo, basimbudde wali Kasozi Motor Spares paka ku Nabugabo Sun Beach. Era Muzeeyi Kasozi twogeddeko naye bwe babadde batuuse Nabugabo era yeebazizza abadduse. Wulira sookera ddala nebaza abantu abategeera independence kiki, abantu abasinga tebagitegeera naye independence eyo bali twafuna obwetwaze tufuuka abaddugavu okulembera ensi yaffe. Ensobi ze tulimu tuziteeka ku bantu abwetwaze, tuteeka ku ffe ffennyini, era tulina okumanya nti buli bbanga tulina okusanyuka olw'abasajja abo okukkiriza ne batuwa independence. Twandibadde nga tukomplaininga ku balala nti be batukoze obubi, naye kati tulina essanyu nti omwana we yakuyisa obubi, omwana we yayinza okugaana okukola enguudo, omwana we yayinza okulya sente ze batutte mu ddwaliro, kale nga situlina be twekwasa. Naye tusuubira nti buli tudduka bwe tufuna independence tufunamu ekyokuyiga, kubanga abasinga balabira ku nsi endala bwe zitambula ne bagaa nti ensi eno enkulaakulana, tulina okuswala ku independence. Kale kati Muzeeyi Kasozi nawana atugambyewo ku nteekateeka abantu bwe badduse lwaki abantu badduka. Kubanga ekisooka nakizuula nti okudduka kiyamba ffe mu bulamu bwaffe, tujooge nga si byampaka nnyo, tuddukamu mpola mpola ne tutesitinga n'emibiri gyaffe be giyimiridde. Era nkubiriza abantu bonna baleme kubeerawo nga tibeefaako. Katonda ayamba yeeyambye, kola mu dduyiro ate Katonda naye akuyambireyo. Kale ku nteekateeka eno ya Independence Run nga bwetambula gye gimu ku mikolo egiggulira Boxing Day. nga bwomanyi bwe tuviira mu Independence tubeera tudda mu mpaka z'abayimbi. Kati December nga 5 ogenda okuba ate nga basunsula abayimbi abanayimba ku Boxing Day. Omuyimbi yonna gy'oli wulira bino. Olunaku olwo era tukolayo drive ne tutunda etikiti ku discount ne Kasozi Motor Spares zibaawo, naye tugenda kutandika n'empaka z'abayimbi okusunsulamu abanayimba n'abayimbi abanene nga bakamiliyoni. Abayimbi beetegeka abato kubanga oli batutewanyanga nnyo. Muzeeyi nteeka ku kipande manyi okuyimba, bino byayimba tobitegeera. Kati tujja kuteekawo olunaku tusuubiranga 5 December tujja kubeera n'empaka wano tusunsulemu abanayimba Boxing Day, ate bajja kufuna n'ebirabo ebyamaanyi abanawangula. Tulondamu abantu nga 5 babeera nga bajja okuttunkana abayimbi ab'amaanyi. Kale yenteekateeka ey'abayimbi okusunsula December nga 5 ate Boxing Day 26. Kati ababadde mu nteekateeka y'okudduka Independence Run beewangulidde tiketi okuyingira Boxing Day Nabugabo kubanga buli independence tugula emijoozi emirala, naye kati abamu abasobodde okudduka tuyinza okubaayo ne tikiti za Boxing Day complimentary. Ku Boxing Day bayinza okujja ne bayingirira bwerere, kubanga tulabye nti bo entegeera yaabwe enjawufu nnyo ku bintu ebikwatagana ne independence n'okumanya kimizannyo bwe giri. N'ensinga beebaza ennyo kyenva mbawaayo ka bonus ako okulaba nti ne ku mulundi guli bajja ne tusanyuka wamu. Ne tuleka abo abagaa nti etonya ekangira neebase jagolokoka 6 ajja tusanga emisinde gye. Kale yembeera bwe badde Muzeeyi Kasozi abaagaliza independence naddala abazze okudduka namwe abatasobodde abagamba nti enteekateeka bwebeera buli independence. Njagaliza abantu bonna ab'omu Masaka bonna independence ennungi, abaana baffe Nabugabo, bakadde bange bonna abanandaba baagaliza independence, n'Abayuganda bonna n'abakulembeze baffe bonna baagaliza independence. Kale enteekateeka Boxing Day naye agyogeddeko nti omulundi guno egenda kuba yanjawuloko. Wulira Boxing Day omwaka guno egenda kuba yanjawulo nnyo kubanga stage zigenda kuba 3 nga zonna nnungi ntereze bulungi, ate n'ekifo twakyongedde okigaziyaamu, ate n'abayimbi bagenda kutandika mbudde kubanga ssaawa 6 gwennyini ng'abayimbi ab'amaanyi bakola ki batandise. Kyokkola nti siro yaffe twagala ebere ya misana ogenda okuwera ssaawa nga 6 ng'abantu abayimbi bonna bamaze okuyimba. Kuluna enteekateeka nnungi nnyo era n'ebirala eno ka tekinologi abeeruvula bajja babuuliramu enteekateeka endala bwe zigenda mu maaso. Abamu ku basponsa baffe abategese omukolo guno ne kuba bweru.